Honorable Lutamaguzi Semakula mubaka wa parliament wa Nakaseke South wali yatudedda songa nyingi Jeno Muhozi bano yaboise badikula otandikira mujia mukaga sewe muka bagitandikira mujia wanu dala bye namboze betting agamba I am the clown from Mukono. Sebo speaker Taibwa kungu uno wano sebo atandikidde mujia mukaga. Right honorable speaker Taibwa kungu atandikidde mujia mukaga sebo. Ate kati institution mwagitadde buli omwakuba. Sokola bze ku bantu kuje. Sebo neyanziza nnyo mukama wange. Nzikiriza okubuuzaako sebo mukama wange n'okubuuza ku bantu baffe ab'Nakaseke abantu b'esse Mutombo balamusizaako nnyo. Banakapeeka bananakaseke Kasangombe mwebala okukola olunaku lwajjo nabaddeeyo nga ndi mu kulondoola amazzi gaffe gali mu kutambula okuva wettimula nga gagenda mu tawuni y'e Buyungwe ne Nakaseeta n'okulaba ekkubo lyaffe engeri gye liri mu kukolebwamu so twagala nsanyuka nnyo bwe nsanga abantu nga muli kukola Kibuyaga yatuyisizza bubi nnyo naddala abantu b'omu Kasangombe awo mu Buyungwe wonna yatukoze bubi nnyo bitooke byagudde ebintu bingi byagudde so njagala kusaasirako abantu b'omu Buyungwe mwenna olw'okuba nti enkuba yazze mbi nnyo Kibuyaga n'abanga atuyisa bubi tuli mu biseera ebitali bya bulijjo ebiseera bya bufuzi ffe twali badde tukubiranye abantu baffe okubanga buli kaseera tubeera nammwe naye ensonga lwaki tubagamba okukola nti oba oliwo opposition oba oliwo NRM oba tolina kibiina olina okubaako nekookola kwoyingizaako mu nsawo abantu okusobola okubanga bakwenyumirizaamu kimanyi nti okusomoozebwa kungi obwavu bungi abantu abamu baweddemu essuubi abalala balinda buhanda si buno nti omubaka mpaayo 5 mpaayo 2 mpaayo 10 yes obo osobola okubufuna naye obo obutwale nga by the way nasuubira nti oteekemu amaanyi mu kukolako sebo njagala mukwano gwo omwami wa Ssaabasajja mukulu Kesi owa Mukono's Hope International Learning Center akutumiddeko nnyo nangamba yali mulanzi wa mwese omukulu Kesi omukulu mutuusizaako bubaka obwa Mukono's Hope International Learning Center Mukono era sebo nange ku lunaku lw'ebbalaza nsuubira okuyitako okujja okubabuuzaako mu ngeri yaffe mu mbeera yonna njagala kukubira abantu baffe nkusaasirako bannanga abafiiriddwa ninayo kansala waffe mukulu Semusumulule bangambye ofiiriddwako kitalo nnyo omuntu wo n'abantu baffe ab'Ekasambya wali Kasangombe bangambye namwe omwana waffe yafiiridde mu Kabenje batomereganye so mbasaassiddeko nnyo nnyinza obutasobola ennaku zino tuli mu parliament tuli mu gye bayita BFP bw'olaba omubaka wo ng'osiiba naye eyo mu nnyimbe mu kwalula abalongo simanyi mu mbaga biki ebyo oviiramu awo abamu twerekereza n'oba nga tosobola kundaba buli kaseera osobole okubaako n'ekyofunako ndowooza mutera okulaba abamu batera okujja ne beetuuma waliwo ennaku ezo gwe nagwako ekiyifuyifu abadde nga yeetuuma amakubo buli kijja ng'akyetuuma nemuga naye gwe nga sikulabangako mu komiti sina komiti gye nali nkulabyeko nsinga kukulaba eno mu bafungo ze kuziika nsinga kukulaba eno ku mbaga naye mbuuliraako kino wakijjawa kubanga ffe bwe tuba tusaka ebintu bino naffe tulina kapasite esiibe eyo ne tugaa nti aka tusiibe ng'eno tube nga tukuba olwali tukube ne ku ludo naye bw'oba toliiwo mu palamenti kubanga palamenti yekeeki y'eggwanga gye bagitemeraatemera bw'obanga toliiwo oviiramu awo tewaliiwo koofuna so abantu baffe ekkubo lyaffe erya Matugga Ssemuto Kapeeka ligenda maaso njagala kuddayo lunaku lwaleero mu parliament tulakakiiko k'ebyenguudo mu parliament okujjukiza kubanga kampuni zino ezimu ezibadde zikola amakubo zikyayimiriddemu olw'okuba nti n'ekitongole ekya UNRA abakozi bayo bayingini olw'okuba bakijjawo tebana renewinga contracts zaabwe oba abalala tebannaba kubasasula okuba nga bakola exit so mugumiikirizeeko Matugga Ssemuto Kapeeka n'ekkubo lyaffe erya Kapeeka Nakaseke paka w'obulenzi paka Bukalasa eryo nalyo baalipima liri ku programu egenda okubanga ekolebwa ekkubo lyaffe erya Kapeeka Butalangu eryo liri ku programu nalyo terinaba kupimibwa ekkubo lya Kapeeka Kituuma ligenda maaso so tulina programu zaffe era kyembadde nsabye ab'NRM nga bagenda okukuza olunaku lwabwe olwa 39 Bukyabawamba Uganda kino baluwa nagiwandiikidde General Museveni n'empandikira ne General Salim Sale ne General Katumba Wamala mbadde nsaba ekitundu kino ekya Kirema Kikandwa Seggalye
kiwe chorus lituumibwe ekkubo ly'abalwanyi. Abantu baffe abasinga tebakyasobola kufuna oba kulinda kubawa ssente okubalirira ebintu ntubwe bityo naye bwe mubakolera ekkubo eryo ene ebbaluwa yo nagiwandiise kuba General Sale yateekawo akakiiko k'ebyenguudo kembadde nga nkolagana nako akakiiko k'ebyenguudo n'amasannyalaze era y'ensonga lwaki at least kati mubadde mulaba programu yaffe ey'ebyenguudo ebadde etambula mpolampola ennaku ezo nasanga omufeero omu ne mufubutula nga ajja yeetuuma amakubo manyi bw'oba toliiwo ssebokungu waliwo abafeere abajja ne beetuuma ekintu kino kye mulaba kino nze nkireese kati natukaali nga mpulira boogera mbu simanyi twebaza gundi ne mbabuuza gwe mwebaza ali alabiseeko mu komiti ng'ekkubo lino alibawangaani atisi abantu waliwo bemmanyi abasobola okujjayo n'ayogera yesika waliwo ttiimu y'abasajja bano okuli ne mwami Ndiwala ne ya General Sale ogye yateekawo tubadde nga eyo ttiimu ng'ejja ne mukyala Kajina manyi bulungi n'enfunda zonna ze tubadde tutuula okulaba nga tufuna amakubo ago. Programu y'amasannyalaze ejja kuba etambula era kyensaba ne leero mu Parliament ngenda kiroyizinga mu Prime Minister's Question Time Mwemi Museveni mu biseera bye byazze bwaffe mu Nakaseke kuba kati akomawo nawulidde abakulu abamu bamusabye 7 billion okutereeza mu Nakaseke era abavubuka bwe mulaba kasente akatambula eyo ne bw'oba oli wange waawaka muleke awo muzoogo okuzira sente za gavumenti bwe mulaba omukungu w'NRM ng'azze okuba ku kasente kwezo 7 billion nkwegayiridde tozira agendo jeyo fenaku zino mbadde njagala kubajjukiza General Museveni emabegakawo yali mu kitundu kyaffe yakeeyama okututeekerateekera mu programu z'amasannyalaze kubanga yali ne executive powers ekitundu ky'ekikuba mpanga tekinafuna amasannyalaze ekitundu kyewa chairman Mutibwe ekibale tekinafuna amasannyalaze erukabala wano ekitanswa mu Nakaseke emabegakawo ekitundu ky'ekisimula nayo kinafuna amasannyalaze ebitundu ebyo Mwami Museveni specifically yali yeeyama era ne records za enzirina ng'agambye nti bagenda kubawa amasannyalaze mbadde nwanako engeri gye ndi shadow minister ntuula kakiiko ka natural resources by virtue of being a shadow minister for lands ne tubadde tulwanako ab'ebbalaatira be bakasembayo okufuna amasannyalaze Balatira Sanze ne Sumbwe bano bamu baafuna amasannyalaze ebitundu biri ne bitafuna kubanga baali ku programu eyasembayo eya REA kuba REA nayo yasattululwa neteekebwa mu kitongole kya Ministry ya Energy okugenda okusatulwa waliwo oba ba consultants oba ba contractors abaali basasuddwako ssente okukola emirimu gy'amasannyalaze mu bitundu ebyo so mwe mwafuna abesanze nayo nawulya waliwo omufere yali azeeyo okubazanyira ku bongo ebbalatira mwafuna ab'ebbalatira program gye tukyalina n'endala egenda okugenda maaso ye programu y'amazzi Buyungwe Timuna Buyungwe Nakaseta ba amazzi gatambule nene seggalye programu yaffe ya sole y'amazzi naye badde tamu sebo kenjagala okusembyayo kano kaffe ka bya bukulembeze ebiro bye tulimu si bya bulijjo kino obwavu bweyongedde mu ggwanga obwavu bungi nnyo nasoma byanfuna tewali wasobola kumpakanya kubanga ngenda ne mu holidays zange n'ensoma gye bayita executive learning school business school Harvard Business School kati nfa abasoma ebyenfuna bwe tuba tugamba mu abantu baffe nti mubale nnyo ebiro bino tuli bubi nnyo mu biseera by'ensimbi mukozese ssente nga mwegendereza nnyo bw'obadde ospendinga emitwalo 10 tandika okuspendinga at least emitwalo 5 kubanga ebiro bye tulimu hard economic times ze mutagenda kulaba ensi z'abazungu nazo ziri bubi olw'entalo eziriyo ensi ezibadde zituwa obuyambi nazo zeesaza olw'embeera nti nazo tezirina ssente so abantu baffe tubakubira omulanga nga tonnakolimira muntu ng'omusabye omutwalo n'atagukuwa nga tonnakolimira muntu ng'omugambye abeeyo n'ekyakuwa n'atakikuwa ebiseera bye tulimu mu mbeera y'ebyenfuna bibi nnyo buli omu wakozesa akasente kasobodde okukozesa sparingire sebo neyanziza nnyo nkimanyi nti ntutta akadde kange ng'omutaka okubuuzaako ku bantu nakulagidde kubuuza ku bantu mbuuzizaako ng'omutaka mukulu alinda sebe Masindi we bali kuba nga naawe oli mu kutuuliriza alinda Radio 7 alinda nteereddeko wano ka message nti ndi alinda Masindi ate nebe Masindi tubasabira nnyo embeera gye muyitamu naddala abantu ba Bunyoro sub-region
embeera gye muyita Bunyoro sub-region is one of the most poor areas of the country. Mulina amafuta naye tulaba mwenna babagobye ku ttaka lyammwe and your children don't benefit mu oil exploration. Nze nsubira projects eziri ez'amafuta eyo mu sub-region y'e Bunyoro baali badde omukisa ogusooka bagwa abaana beeyo. I would be happy to find the Banyoros doing work in oil fields nga gye bali. Naye kati oyinza okwekanga nga nabo baba wakuvuga ku bimotoka ng'emirimu emirala tebagibawa. Ate most of the Banyoros have been so much displaced from their ancestral areas. Naddala zino ezirimu amafuta ng'era boolaba e Nakasongola babakoze. So tubasabira nnyo abantu baffe ab'e Bunyoro. Nyowe ndi Muganda naye olw'okuba nti you are part of Uganda tulina okuba nga tubalwanya. Kate n'ekyokubiri ndi shadow minister w'ebyettaka. I feel bad okuba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga byonna abantu babasengula teri abayamba. Ate n'ebiseera ebisinga mulonda ababaka bamwe aba parliament nga bakoma kuteeseza kyankwanzi n'olumu ng'ebintu ebimu biganye wa Museveni okuyita nga kati walaba ayita ababaka eno ekisozi ku kyemwanyi kyaffe. Naye tubeebaza waliwo ababaka abayimirirayo ye wamwe e Bunyoro. Njagala kwebaza Honorable Alan Atugonza. N'omumanya? Musajja wange oyo. Sebo nkutumiddeko nnyo Honorable Alan Atugonza oweeyo. N'abalala mu bitundu ebirala b'e Nakasongola namwe tubasaasirako nnyo olw'okufiirwako Honorable waffe omukyalo oyo okuva e Nakasongola. Omanyi obadde oyogera ku Bunyoro nozijjukiza about 3-4 days ago, no about 2 days ago, nadde njogera ne mukwano gwange munnamawulire ali Bunyoro eyo bamuyita Alan Mwesegwa nga atubuulira ku mbeera eri side eyo ku university. Omanyi Bunyoro eyo yemu ku bitundu ebitalina university wano mu ggwanga. You can imagine they don't have any university, not a private university, not a government university. Kati Alan nga nyumiza ngamba nti already SARS na waliwo okusuka omuguwa kuyiika 22 ez'ettaka lya Bulera kowa PTC no ligambibwa okubeera nga lyaweebwayo okuteekako Bunyoro University. Naye abakulembeze omuli mukwano gwange Asnas Nyakato omubaka omukyalo wa district ye Hoima nga anenya Saba Minister Robina Nabanja ne Minister Matia Kasaija tebakoze kimala kupushinga kulabanga ettaka lino oboolyawo balyongerako obanga ne university eteekebwawo mu Bunambiro despite okubeera nti waliwo claims 21 billion shillings zayisibwa mu parliament okutandika okuzimba Bunyoro ne Busoga universities. Kati Honorable Asinasi talina kunenya Kasaija yekka. They should work as a team, whether you belong to NRM or opposition. Kasita wabeerawo any project nge benefiting a community mwe muvaamu babantu babalonda ne babagamba mugende mutuweereze. You go and serve us regardless of your differences in political parties na ideologies. You can work as a team. Naye Oweekitiibwa Kasaija ye minister wa finance naye ennaku ezo yansanyusa we yagenda General Museveni we yali alambula Bunyoro sub-region. Omanyi obuzibu bwamwe namwe abantu lwaki Honorable Asinasi babonaabona mu kifo ky'okusaba ebintu bye mwetaaga mudda mu kuwaano bano abasajja abakkutedda ne muwaana Museveni abeewo ne babambaza bitisaati bya kyenvu. But deep inside, you know, Bunyoro is one of the poorest regions of Uganda. Omuvaayo openly nze waffe Nakaseke nabagamba nga tonambulira bya bululu bw'oba ompa oba tompa tusooka kukugamba otukoledde ki? What have you done? Kati ffe ng'ababaka ba parliament we are not supposed to lament. Fete tulina kwekubagiza tulina okuwa solution. Era Kasaija yansanyusa General Museveni nga agenzeyo kukyala Bunyoro sub-region n'ayita banne n'abagamba nti bannange Museveni bw'akyala eri mu Buganda basaba busoda nti muzeeyi totulekeddeyo ku kasoda, muzeeyi totulekeddeyo kakulya. Wano Museveni n'akimanya nti abantu ba wano mu Buganda sub-region wano bo omulimu gwabwe gwa busoda tebaagala projects. Ate agenda okujjala olumu n'akambwala wewe nga abatiisa balema okubaako n'ekibuga. Naye Kasaija waaki yansanyusa yayita banne n'abagamba nti bannange tugambe eddwaliro lyaffe ery'e Bunyoro kye tuba tusaba baliddaabirize. Kakati ne university oba mugirina oba tegimugirina kasita muwagire enaale mukole omulimu gwammwe ogw'okwambala bitisaati bya kyenvu mukube mu ngalo mulonde enaale ffe tetubafaako twabagamba mujja kukiwulira
Kwanga Minister wa Finance sijaveyo. Atiye Kasai. Minister wa Finance waliwo omufere yagamba nga mbo omuntu okera nga muchangeyo yebazabaza ku mikolo. Sebalina abazagune mugagoma inche bayita okuchanginga vote. Ne Minister wa Finance tasobola kukuwayo yadde katasa mu government nga tekaise mu parliament. Obadde okimanya ekyo? Sani yali even nchange abantu twe ku mikolo. Ino omufere go wasanga. Nga yebaza mbu simanyi nebaza gundi batuwadde kino ekintu mu government mugamba ono mufere tewali kintu kitaita mu parliament kabe Minister Kasaija tasobola kugaba katasa nga tekaisebera mu parliament yensonga lwaki olaba nti nebwe yafuna ku mabaati yagamba anze nagasanze mu lujja yes nga tugena ku parliament mbadde nkusaba nti honorable waffe Asinasi ne babaka banne baalane atugonza Bunyolo kye kimu ku bitundu by'eggwanga ekisinga okuba ekyomugaso kubanga kigenda kuvaamu amafuta g'eggwanga n'ebirala ebize nga bwe mwekwata omugano ne musabe eddwaliro kuba Kasaija yagamba banne nti tusabe Museveni atuddaabiriza eddwaliro lyaffe ery'Ebunyolo kubanga eddwaliro nga president abeera ne gye bayita executive powers bwakuwa ekintu mwejasi mukitwala butwazi mu parliament ne mukireportingayo ne kisobola okuteekebwako ezo program z'eggwanga. All right. Well, you konsonyi honorable naye njagala kusaba bigambo bya General Muhoozi. Yagembuwe bwentu ennaku zino kungoyagala nnyo General Muhoozi simanyi lwaki. Nedda ndi mu kwogera ku bigambo bye byayogedde. Amanyize sina kibiina. Tewaliwo amawulire atalina kibiina wabula gamba nkikweka ku mutima. Sewagira nenkulabamu olwa Piero yu. Nedda sewagira tonsibako basajja abo. Tonsibako basajja abo. Siwagira NRM, siwagira NUP, siwagira FDC, siwagira UPC. Ndiawo sirina ludda. Tewali atalina ludda na mawulire. Tewali ekyo sebo kyogera tuli mu kyama naye wano openire nkugamba nti nkulaba munda mu saatyo mulimu akananka akaliko empologoma nga kaliko pa lawu nkalaba mu mutima gwo genda maaso sebo mbuze ekibuuzo mukama wa well njakose bigambo bye General Muhoozi yatugenda nti Lutamaguzi gwendi ne wano mu studio yakoze bigambo bino bisatu crown dikula full msiru mubuyabuya ekirala yetaga sente ate mujazimuwa agatajja na kulinya mu parliament gye mutuula abenda kaseke batusindikira crown mu parliament kakati nze siri dikula anje nze siri dikula I am very sorry General Muhoozi kano bakakusalire mu siri dikula bebo bewasinika mu parliament abave wamwe naye nze siri dikula sebo ne abasirikale ne bafande bano abatula mu parliament wabayise badikula owaye mukama tukwebaza otuwanga ku budde buno ne tulaba ebintu bingi bikyeyongera okubaawo bingi sawulidde omusirikale ayenga mu parliament nti Muhoozi ompita otya dikula bonna nga basirise bacye nalinza administration yaffe ya parliament kuba wano kavubuka ne kasamba ku gate bakatwala entyaji ne kakola amawulire ne bakakwata nentyalinzeeko ku administration yaffe ya parliament wawuli ave ya government musajja gotu itota badikula bonna bekweze mu kasonda kakati natunudde enseko nze ntuula ku bukiiko ntuula kakiiko k'ebyenguudo aka parliament n'obukiiko obulala twabadde ennaku zino actually era bwe nvaano nziruka tubadde ennaku zino tulina ebitongole bye twaseesinga mu BFP naye neerekereza neŋŋamba ŋŋenda kutuula ku kakiiko ka defense kubanga nze ng'omubaka nzikirizibwa otuula ku bukiiko bwa parliament bonna okuggyako wabeera okulonda we mbeerako ne bukiiko bwange obuli mandatory
nebuno bonna mbutulakira ensonga lwaki olaba tuba bakambwe nnyo ennaku ezo twali tulwana nga nwana ewaffe okufuna seed school ngenda okwekanga ng'omufere omwazi etuumye eri ewaffe nembuuza ono nali mulabyeko kakati n'olwana n'ogenda ku masannyalaze ofune n'olwana n'ogenda nti kakati babasaza bayita gundi za local government kangendeyo nfuneyo ku magombolo genda okulaba ku mukolo gy'otali ng'omufere yageetuumye mbugano ffe tugaleese kakati natuula nalinda ku kakiiko ka finance nga ndi n'omusajja munamawulire muno bamuyita Yibanda Samu Yibanda Mugabi producer wa program ne mugamba leero ngenda kutuula kakiiko ka defense ekindeese wano okubuuza mukulu ono Muhoozi Mugambe sebo naye nze bondabo mpita ddiikuula bondaba ddala mpita ddiikuula wagenda mu kakiiko mu kakiiko oyagala jjo omubuuze nga n'ibibuuzo byange oba ndiddiikuula mubuuze n'okubuuza ku basirikale wali omwekisebo abasirikale abo balaba bajja balina emyoto emyufu bali simaati nesebo bati abasajja bano nogaki afande rwerunga nawe olinga civilian ngo tutuddemu wano omusajja nakuyishamu nawe gali jeno muno komanda nakuyita dikula atudde wano naye nange waliwo kenakkiriza mu ngamba bwe ndaba naffe nga tenabaayo sound yonna nakuba kakebe wa pa administration parliamentary leadership bano bentera okulira kiba tukutwala mu disciplinary nga bonna basirise bakye ng'ogyeko ffe abayimirirawo nenga osanga omusajja ono omanyi ffe ssebo mu kyalo tubeera n'abasajja abatamiivu omusajja omutamiivu agera muli awo n'atandika okuleeta ebigambo gange buli lunaku otera okubba gundi gwe naye leero tukulina wano noga musajja akambaani otera okubba gundi wano naye nga yeefudde atamidde naye nga byayogera olaba birina gye bigenda kakati natudde nninde Jeno Muhoozi ajje teyalabiseeko kakati twagenze okulaba nga akabinja k'aba PLU kagenze kasisinkanye eyali avuganya chairperson wa defense committee gwe bayita Talemwa nga bali bonna nga baga tulina ekipya kye tugenda okubanjulira chairman yakedde ku machana atuuze olukiiko katalu tuuze ne kutumbi chairman wa kakiiko n'abayita Kajwenge kwanga kakati ffe nga mu parliament is an independent institution omulamuzi ne bw'abanyize nnyo tasobola kuvuma parliament kabe president Mwami Museveni tasobola kuvuma parliament kuba kimanyi Mwami Museveni sente ezimubeesawo parliament yezimuwa era ensonga lwaki n'ennaku ezo babadde balemedde ku parliament mbu Museveni ne State House basaba tubaweeyo 3 billions ez'omusaala gw'abakozi ba State House nga Museveni asaba bamuweeyo 10 billions okugula kapyata z'emmotoka mbu zino zaalimu endalala zikaddiyemuko kati bwe ndaba nga mutabani we akyusaamu eggaali in fact eno sina ggaali esukkawo mu ggaali njiyite nkisukuuta Jeno Muhoozi yabayisizaamu sukuuta yatuusizaamu sukuuta kubanga naye gateri anyega kuba nze mu parliament ayamwe maina bwe nayogera bajja kugamba oyo Justice Shadow minister wa kisiikirize bwe nayogera bajja opposition yaliogedde ki kakati nalinze nkyalinda n'essaawa ya leero the administration of parliament kubanga tulina mu sections speaker cannot talk directly nti oba Tayebu oba Anita Amongo nti azze agambye amulumbye naye tulina specific departments ziri responsible corresponding ku such reckless statements made by reckless people. Okimanyi te statement esobola okuvaako okugwa kw'eggwanga. Okimanyi te statement eyinza okuvaako okugwa kw'eggwanga n'otaddayo wamwe. Amasiga agakola government gali ameka. Esiga lya parliament, judiciary ne executive. Kakati bojja sebo n'otema n'essiga erimu n'oliyisaamu eggaali oba sukuuta. Gano abiri gasobola okuyimirirawo. Tegasobola. Naye kyasinza okuneewunyisa n'agamba sijja kujjayo ate ne budget mujja kugiisa sebo bagiisizza. Bajirese temuli baddiikuula therefore nesiri ddiikuula era bw'aba ddiikuula ojjompeemukko debate naye ojjompeemu debate ne Muhoozi CDF oba ndi ddiikuula kino nkikusabye live
ojompemuko ne debate oba mu Luganda oba mu Luzungu na Luganda yinzo gatalumanyi ngaba nabalwanira mu Luweero befuula mbu tebamanyi Luganda ne wabeerawo ebikwatagana n'ebyenfuna nga batandika okwogera Oluganda debate oyagala yaki ampa mu debate ne General Muhoozi nange mulage nti nze siri diikuula temuli baddiikuula anje siri diikuula ejjoogo lino ery'okubalowozesa nti bw'obeera memba wa First Family buli omu olina okumulengeza mbw'omuyiseemu eggaali ate mwegendereza omukulu oyo olumu ayinza okusamba ne Bishop mu kereziya eyo gye basabira oba mu kanisa. It is too much now. Oba olumu ngenda n'engamba oba basijja bano balina kye babaza nga balinda jasi kuba waliwo omu oli najja n'akulinnyako ku bigere n'ayitawo n'ogawaayi fe baatusomesa nina faaza atera okunkansolinga n'angamba nti gwe oli mukulembeze ne bwe bakulinnyako n'ofuulira obulumi bungi tolina kuddamu kwoyo akulinnyeeko naye olumu n'engamba oba basijja bano balina kye babaza nga bali mu kwesonsa nga balona kasipaaka tukeere enkya batugambe nti Muhoozi yeerangiridde kati yafuga gwe sebo ogamba otya institution enamba eya parliament n'otuyita baddiikula nebulayo n'akololako okay but honorable that's too much omusajja bagambye gye mumpita sijja kujjayo ne neetaaga sente ate mugenda kuziyisa era ne muziyisa ate olaba kutulemera ku kyemwanyi kitaawe n'ayita ababaka ba parliament ekisozi n'abalagira mujja kuyisa etteeka lyange ery'emmwanyi teryayita kati gwe ng'ogyeko ffe abaka ba parliament waawuliddeyo omuntu abuuza omubaka wo ow'NRM nti tubuulire kye wateesa ku mmwanyi zaffe kubanga nabo ke bajjayo kasupu ke bajja ekisozi nga basuulirako mu bantu eyo mu nnyimbe mu kwalula abalongo mu mbaga nti nkuwaddeko kano nkugambye olaba twalemerako ne tugamba omukulu tutolima mmwanyi omuzo ogujjewo ogw'okweyagalizanga nti buli kyabugagga ekiri mu ggwanga mweyagaliza kibere kyammwe nti mweka mulina okuba ne sente kuba kino bakikozesezza nga wiponi etukuumira wansi obwavu bakozesanga wiponi ebakuumira mu buyinza so n'olwekyo ng'akaddiikuula kabayisizza bubi ddiikuula tekyampisiza bubi ate nze bw'ompita ddiikuula kyenzijako omanyi General Museveni ye yansomesa General Museveni ne bw'omugamba ki kasita anyweza entebe ye mu kifuba kasita aginyweza n'omuyita ki atunula eri bbali ekikulu entebe yaginywezezza wali badde olabira ku bino bye twogera bino nti omusajja wakitata Besigye yamujjanjabanga mu ddwaliro asirise nga ataliiwo takuwa statement neki tanyega na kimu ekikulu nti obuyinza bwabunywezezza mu kifuba kakati nze ne bwokeera enkya oba mpise stupid oba mpise ddiikuula yoyo omusajja gwe baagala okubaleeta okufuga eggwanga lino gwe batembeeta it's a clear picture of the true man these younger people these people from State House wherever they want to lead this country. Oba you get the true description of the current parliament. No, it's not the current. Kati mwe mugenda soko ulirize. Mwe mugenda ne mwogera wane ebigambo bya mwe mbuuliza nnyo ne kuba namawulire. Nawulire ennaku ezo honorable Wafula Ogutu. Mbawulira nnyo bannamawulire. Ffe tubeera yeeyo ne tusirikako kubanga abantu bano bagamba bw'osirika bagamba walutamaguzi baamuguze. Bw'ojja ku leediyo nga bagamba gw'obeera ku leediyo. Bwogenda mu parliament n'oteesa teba yajjayo kye wateeseza mu parliament kakati ngenda n'empulira nga mugamba nti abantu parliament eno yali badde nga parliament y'omusanvu otera okukiwulira gosobola okumpayo ku bintu parliament y'omusanvu be yakola ebyenjawulo ennyo parliament they were very good in debate debate zaatuukawa kubona omusajja abateekerawo nti mateekerewo boogere oluzungu lwabwe bomogera wali you know quoting this article mbulira kye bakola parliament y'omusanvu ekyenjawulo ng'ogyeko quality debate what is in the quality debate nti we bateesa amakubo ne gakolebwa aga Uganda nti kati ffe gatulemye nti we bateesa amalwaliro ne bazimba mangi nti we bateesa okumanya bateesa nnyo ne batumbula omutindo gw'abasomesa ne batumbula omutindo gw'abasawo ne batumbula omutindo gw'abasirikale nkwatibwa ensonyi kuba buli wentambula okwetoloola eggwanga abasirikale basulanga banoonyi baabubudamu even the 25% gye twabawa mu parliament Museveni n'agituulira n'abantu be ne areas abasirikale ne babanga babanja areas n'ojja wali okusaba supplementary zino gye baakasaba ennaku zino badde ogiwulya gyadde basaba
I ran because ku finance committee ntulayo nadduka okulaba nti kuba finance committee ne budget committee balongo they consult each other era ensonga lwaki olaba chairperson wa budget committee alina otula mu finance committee ne chairperson wa finance committee alina otula mu budget committee nadduka emisinde nga kindeese kulaba nti mu supplementary eno gye batusaba ffe nga parliament okuyisa mulimu sente z'abasirikale areas zaabwe mulimu 25% yaabwe gye twabayisa kuba General Museveni ayinza okwekwasa nti pass that money nezaasangawo ebigwa bitalaze ngenda okulaba nga basaba sente zimaiza state house zaaki ebyo I ran back ninzirayo kubya kakati gwe njagala ombuulire ekyenjawulo ennyo palamenti y'omusanvu gye mutenda kye yakola ng'ogigeraageranya n'eye 11 nnyo naffe ku palamenti ab'e Bunyoro mutulabire. I think it's one of the best MPs Bunyoro be producing. Yes, era kyemusaba Honorable Alani akwatagane ne Matia Kasaija, Honorable Matia Kasaija. Honorable Matia Kasaija ennaku ezo yangamba oba is 85 years oba 84 years. Kasaija is my friend. Honorable Matia Kasaija wa finance. Naye mukwataganeko ne ku basajja abo mulabe, you see how you can help the Banyoro. Abanyoro baavu sebo kungutuka abantu ebusoga baavu ekalamoja baavu n'abanyoro kati nebuuzizza naye ddala mu nseene y'abalamu ddala Museveni alambula kyebusoga aye embuuzo omusaado oyo alambula kyebusoga kakati kyembadde nkugamba nti ffe bwe tubeera mu parliament regardless which parliament tulwana nnyo soka olize ekigambo tulwana nnyo okulaba kye bayita service delivery is not about speaking too much English in parliament. Otherwise ani asinga okwogera olusungu olungi ennyo mu parliament constituency Honorable Atikinisi Katusabe singa constituency kuba yogeranga muzungu omumanyi Honorable Atikinisi Katusabe singa constituency yesiga parliament erina ebintu bingi ingredients ningi genda oyogere genda mu committee eno gye bave ebintu ebigabibwa genda mu committee education osakeyo seed schools genda mu committee ya natural resources osakeyo amasanyalaze genda mu committee ya infrastructure osakeyo enguudo genda mu committee ya health osakeyo ambulance nakwezo natanga omufero omunga yetimbye kwa ambulance yange eriko Nakaseke South County omayibo oba toliiwo seba abafere bajja nembuuza ono yajeetuumya atya nti simanyi mbwaze mbu gavumenti yereese ne mugamba nze gavumenti I am the government abamu baba tebakimanyi government pillars 3 ezigikola parliament judiciary executive era ensonga lwaki nti ne mwami Museveni sente zagenda okukozesa alina ku reportinga mu parliament amugenda ne muleeta ebibozibozi nanyini sente n'omubuuza nanyini sente ng'atunze ente ze zerwaki tulo oba kisozi ne bwe zibanga agenda kukozesa ku sente z'eggwanga tumuyita omu ku balya sente z'eggwanga si nanyini sente wabula omu ku banyuunyuusa oba abalya ku sente z'eggwanga yensonga lwaki olaba ti ne budget yagireeta mu parliament kati mu abantu abali eyo nga tonayogera mboozi mbweno zimanyi parliament ye 11 ng'ogigeraageranya n'ey'omusanvu soko otunuulire ku services si bino kwogera bigambo temuli baddiikuula nze siri ddiikuula nkugambye mpaayo ku debate ne mutabani wa Museveni General Muhoozi oba mu luzungu kuba mugenda ne mwekwasa abo okyoko ulirize mugenda ne mwekwasa mbwabo balutamaguzi tubabulira ku radio za Luganda tebamanyi luzungu ne tusekenseko ne mugase bwoyogerako ono member wa Harvard Economic School gwe jota sobola kulinya goloza ansomese Harvard ansomesa mu Luganda ande danzoka kubuza n'ekyokubiri kyenkugamba ono member wa UN mu UN nali njagala kuteesa ekiteeso nga mpulira abalasha boogera mu lulasha lwabwe abapotigo boogera mu lupotigo lwabwe nga nange ndeete wa memba waffe ayebale Adonia ayebale nti lwaki naffe to introducing yo ku Luganda nga Amini yali akikoze okimanya Amini mu lukiiko lwa OAU nga bamaze yateesa naga nti bwe tugenze mu UN naffe tutandika okwogera ku nnimi zaffe oba Luswayiri oba Luganda abajegane baseka nga bomanyi wana abantu abasinga bawulira mbutomanyi luzungu mboyo tategeera n'omugamba nti oluzungu lulimi
Nense ezifugibwa Bungereza, Wales ne Scotland kizibu nnyo okusanga omuscooti nga ayogera oluzungu era ayogera lwabitege. Ensonga lwaki mbadde nkugamba nti nze mu parliament nga tonnampita ddiikuula. Sooka olabe ebyenkola. But gwe mwennyini otugambe nti parliament esirise. Omusajja abatyobodde kyenganiddeawo. Nkugambye awo we tuli. Ate ne mukolera byayagala. Ate nja kusobola kuba surprise nja kulaba lumu memba wa Piero Yunga byewo mesi ya speaker nga teri asobola mukwatako kabe sergeant atamuzi kubanga sebo wano mu Uganda waliwo abantu abeefudde ab'ekitalo nti asobola okubeera maje n'akola campaign z'ebyobufuzi asobola okubeera maje n'atandika okugamba oyo nja kutemako omutwe oyo Besigye nja kumugira era sebo nze nayisa statement nti General Muhoozi twawulira agamba ajja kutemako Kyagulanyi omutwe Kyagulanyi omumanyi sebo Musa w'ebiro bino the Moses of these days ne tumugamba nti nekiddamu ne mugamba nti bwoba oyagala okumanya why the Red Sea is called the Red Sea yet it has white waters okwatanga kakajambia n'okulengera ng'okutte ku lw'emagere tolaba bino bitanka bye mulina bibawagawaga bino nalaba batabani ba Saadi nga bamutaddeko ku kikundi waggulu ga kitaawadduse nemuga tolaba nti mwewagawagana bino bitanka sima byamadiwati n'oteekako zino enyote myufu n'otambulamu n'okumba mwawo mu ddiro ne bakugamba oli wa kitalo yiwa onne obeera wa kitalo mu makaago ne institution gy'otwala era nze bwe nfuluma mu parliament ya Uganda sebo sisobola kutambula nga ngazi wawali erimbo Musa ndi MP Musa w'ebiro bino twamugamba bw'oba oyagala okumanya kiki tuli genda okwateko ku Musa okwateko ne ku gawuni ye bwoti ogituukeko ogikwateko ani Musa w'ebiro bino Musa w'ebiro bino ye Kyagulanyi Ssentamu badde tomumanyi nawe nakugambye ntule olimu olwe Piero Yusebo Kirungi Musa teyatuusa Abaisiraeli mu nsenso anti tutambula sebo tuli mu kutambula sebo tugenda Joshua jali tugenda sebo tugenda bobanga then that means temugenda kutuusa bannayuganda mu nsenso because Musa teyakikola Joshua ye yayamba Joshua ajja uliriza sebo ebigambo byange nti oyo yenne yeewagawaga mbogenda kujja otemeko Kyagulanyi omutwe olekanga olaamye ne bojjanga ne tanka mmeka olekanga olaamye kino tukibabulira live kubanga bamukoze fujjo ku Banansi ne bafanga tusirika kati nga bwe kifuuse we kifuuse ekyabulijjo buli omu kati avuma parliament sijja kwewuunya ng'omusajja omu awaludde omubaka wa parliament amugye ku gate abo amusambyemu wali kuba kati buli omu ajooga parliament n'atalina kyali se baava eri n'ajooga parliament naye ffe tugamba titugenda kuyimirirawo from the beginning to the end nga tuprotectinga ekifaananyi kya Moses waffe Kyagulanyi Ssentamu ne buli omukaludaaya yenna asuubira nti ajja kujja akwata akajambia oba okwerinaanya omunagiro gwe omanyi omunagiro gwa Musa gwe twogerako Kyagulanyi nedda omunagiro togumanyi ojja kuda oba okwerinaanya omunagiro gwa Musa waffe Kyagulanyi bwe mujja okulaba nti gwe munagiro kwa Kyagulanyi omunagiro kiba kyambalo sebo kitumwambaza wali eri nga agenze okulamulirako Katonda nga agenze okulamulirako Katonda ensi ye Uganda. Okay, then abakaludayo bamanyi abo abatayagalizanga mu Isiraeli kubeera bulungi nga bamukijjanya mu mbeera yonna so bwe bamuleeta amalala gammwe ffe tubaleka nalabye omusajja wano erweru nga ayagala nakwekweka mu kakiiko omusajja watu nga ayagala kuddukira eno mu basiviliani tumuga wewe nani wacha wewe nga naye ayagala kuddukira naye sebo mukiise w'amagye mu parliament nga tesobola na kuvaamu kika ate nga addukira eno mu people power y'ababaka ba parliament tumutaase era sebo naye bamutadde ku lukalala konka Uganda netandika okumpoomera bamutadde ku lukalala naye ne bamuga tujja kuyisaamu eggaali nweruli byamulabanga nga yeewagawaga ne tugamba ono tannaba kubategeera bw'aba yeewagawaga agenda abuuzeeko ku Haji Nadduli omumanyi Haji Nadduli omumanyi weeruweero gy'ova nyinza obutamumanya kakati ojja omubuuzeeko ye yayogeranga ebyobusaka tisimanyi twalinga mu busaka n'akomawo n'agamba nti basebo olw'okuba twalinga mu busaka Museveni muwe ekisanja ki ekisembayo ndayiranga n'obukuba butonyerera mu kitooke kya Gonja tajja kudda
bamukwate ne bamuwa bwe bamuwa obukulembeze bwe yakoma wano yafuuka lukokobe n'agamba talina gy'alaga era ensonga lwaki olaba ffe twegendereza nnyo ebigambo byonna Jeno Muhoozi byayogera tubiraba tomutuyita nti tuli bajega nze okunsanga nga ntambula ndi hambo togamba nti ndi mujega naye twebuuza nti oba basajja bano banoonya sipaaka tukeere enkya bagambe but mmwe nyini alangiridde yes mwakola omulimu gwa honorable ogwa appropriation yavuddeko eno dda appropriation mwakola appropriation wano ne muyisa budget era president n'agiwaana bulala nnyo president y'omu bino biki bino mugizeeyo ninda ndabi parliament ngikula wakatisa the best you did kwali kuzinga mikira you coiled your tails mu magulu gamwe ne mubera bwemuti and instead of responding mwadde ne mukolera ddala ekyo kyenyini kye yali ayagala kati gwe mbulira badikula abasukkaawo bajjawa kakati sebo ne wakubadde sebo tuli badikula ne badikula balina amaka gaabwe gye bava ne wadde twita ndi tuli badikula ngabwe mutulaba ne badikula yayisa sente ze mukozesa ye bali mwenene muvanga bama viwe muti nze nedda ekya Jeno Muhoozi okuba ne mikwano Jesse Kigana ene leader can have friends olidde sebo Jeno Muhoozi asobola okuba ne mikwano gye ababuutuliikinga abakomba ku ngatto ze but we are not part of them nange nzikiriza alina baddiikuula be bayita noyita honorable member n'agenda buutuliikinga engatto y'omukulu kubanga is a first son gwokimanyi nti bw'okyala ewange ne bw'oba first son tobeera first son mu maka gange mutabani wange omukulu yaba first son kobaani mu maka gange ne bw'oba okyadde nze fountain of home ne bwobanga gwe president akyadde wange waka nze fountain wa home eyo so kakati okutuyita baddiikuula mugenda mwekulira mulago okutuyita baddiikuula sebo neddiikuula yakuyisiza budget gyokozesa n'abasirikale abalala dikuula nabo balina amaka gaabwe. You have no option. You have no option. Ate option lwaki tetugirina? Because if you had an option, ng'omusajja amaze okubagamba I am not a butulika of his father, neither am I a butulika of his PLU. Nze kati ndi maka wa parliament. No, you're fools. You're clowns. Okupita fool. So if you call me a fool, yet I'm not a fool. What does it take from me? I want this money and you'll give it to me. And you did it. Bazimuwadde kubanga wanga sebo nange muleme kubeera ngeyo kuwagawaga. Ngabavubuka bomukyalaga sale ensalo olwa sale ensawo so wa sale ensalo gye mutaddewo olukoloboze musalo olukoloboze luno tulabo boli musajja so ati kakati musajja wattu oyo mumusaliddewo olukoloboze n'aluyitako emisinde naddeeri but does he know the repercussions? Musajja nga w'amaanyi hasi w'amaanyi ebiro by'amaanyi mfe abantu tetuli b'amaanyi naye ebiro by'amaanyi. Oyo mukulu osobola okukimanya nti uyinza okukeera enkya nga takkirizibwa yadde kuziikibwa wano mu Uganda yadde okulinnyako mu Uganda. Asadi yaddukidde Russia ne famire ye mutabani we yasigaddewo baamutugisizza muguwa. Naye ekyasinze okuneewunyisa Asadi ng'ali eyo ng'afuguma nga adduse ensi ye. Yagambye nti bannabyabufuzi baatuwagawaganga nti tuli ba kitalo nnyo naye titubalaba. So kati ffe tugamba time is of essence. Tukutunuulira nojja n'onvuma n'ompita kati anaatera nakutuyita monkeys manko oba ompise monkey oba baboon doesn't care. What cares byebyo byenkola nze goyita nti ndiddiikuula ffe tuyisiza kitaawo budget ffe tuyisiza budget kwolya ffe tukugulira n'engatto z'oyambala n'emmotoka z'ovuga. Uliriza we are members of parliament ffe tubayisiza abo emmere gye balya n'engatto ze bambala n'emmotoka ze beeyagaliramu ne buli kamu konna ke balya ffe baddiikuula ffe tubayisiza we sacrifice olowooza obudde buno singa siri mu buliri bwange seebase naye ngenda mu parliament. Musobola okugaana tusobola okugaana singa twabadde ne parliament erina omugongo ne bobeera ne parliament nga sipaini zizonna baazikoona mudda walolabyeko omuntu gwe bakoona mu sipaini ate n'omugamba stand up right ngo tesobola ku stand up right kubanga spinal cord yonna mwagikoonamu kasita ababaka baffe aba parliament bakkiriza nti bakozi ba Museveni
si bakozi ba bannayuganda wabula bakozi ba Museveni simanyi ne first family simanyi bakozi ba State House ne muva ku mulamwa kubanga nali agadde nnyo General Muhoozi nga mpita Dikuula ndoyo okumanya Dikuula tumuwadde atuyisize sente z'amakubo ziganye oyo tumuyita Dikuula ate waliwo nange olumu wenzikirizamu ku gaali gyayisaamu soko ompulirize waliwo jjukanga soko ulirize soko ulirize nze lumu ne Museveni waliwo byakira nti nne wakubadde simwagira kino kati soko ulirize gwokimanyi nti abasirikale babonaabona naye tulina abasirikale ababakiikirira mu palamenti naye nga tasobola yadde kuko kyasobola okukola wali kukolola n'okumuwa akakopo ka kyayi nga munywa they are listening post so listen so what why aren't you a talking post? You are not sent to parliament to be a listening post. You should also be a talking post. Goloza tebamanyi luzungu. Kwebiseera ebisinga ntera okulya ano nga bogera abayaye nti abo tebogera mu parliament kuba tebamanyi luzungu. Those guys know a lot of English. Olumu twabagamba nti oba tubakkirizeeko abasirikale ebo nabo tugambe nti leero parliament tugidedicatingidde bali representative w'abasirikale mu parliament bogere ku nsonga z'abasirikale. I feel bad noita ku musirikale ng'asula nga refugee nga n'omusirikale alina dream alina abaana alina family naye nga namukiikira wali mu parliament kuba fe olumu mugenda ne mutuzanyirako kungu gw'okimanyize by virtue of being a shadow minister mfuna report ezikwata ku basirikale okusinga n'ababakiikirira mu parliament kuba kimanyi nti ono just listening post enyamba ki mu parliament tesobola kwogera kati mugenda kola mutya kakati nze kye naali musabye naddala General Muhoozi we are there and we shall be there. You are enjoying life because of us members of parliament. So muzaako okimanyi nti defense gye yeyagalira mu ffe tugiwa sente mu parliament obadde okimanyi ekyo n'emmotoka gyatambulira mu ffe tugimugulira nga parliament ababaka bataddewo emeka tetugenda kuwa sente zinagamba mujaze kika ky'ababaka kikyolina kakati gwe soko tunuulire ekika ky'ababaka boolina we bafaanana ati muzaako tewali we are there we shall be there. Uganda is our country instead of being referred to as cronies idiots and what bompita idiot nenfa bompita idiot nenfa no you should speak against this bompita no fete tumanyi fe tugamba akakima mukaleke kayongera okwalampa omupaapaali Luganda lugero lw'Abaganda lugamba ekima gyekoma okwalampa wagulu gyekoma okulaga obwerere bwalwo ennaku ezo General Museveni yali akagende Kenya okwetonda abe Sudan bamugayo lino twetondera bigambo bya Mutabani nabe Kongo bamugana egundi mwe mutujoze nnyo kakati ne Rwanda eno ne wakubadde bagamba nti bakojja abo abe Rwanda batata baabwe abato ne ojja kulyanga no Rwanda aga mutujoze nnyo kakati fe tugenda tubaleka bagende nga basigako obukyayi kuba biseera bijja kutuuka nga sife kaba parliament be musekerera no tisa oli Foster General do you think a Foster General is the first Foster General in Uganda wali omulabyeko ekimulaga nti wa kitalo nnyo ku basirikale abali wano mu ggwanga. The biggest soldier is the soldier who is very humble. Fe kankubuulireko abantu bakolanga effujjo ku General Katumba Wamala omumanyi Katumba Wamala kati milisa wa Wakisi na yenga nebwe mukole effujjo ngojeko bino ebyaffe byali mu parliament byenagamugira but could behave professionally kuba kimanyi nti General Katumba Wamala ize General ne bwabanga mu MP wali nakolako kantu katonyo kakola amawulire we used to have General Pecos Kutesa omwali omumanyi General Pecos Kutesa ngavayo wali General Masiko banze ntula naye n'omulundi omulana mugamba nti ngenda kugoba mu komiti yange nkoyo kulaba nga otuuka late General Masiko ojja omubuuse nagayo I'm very sorry chairman I am very sorry ne mugamba nti wano this is parliament this is not a military barracks gye mukolere fujjo lyamwe naye nga nkyogedde okulira statement emuvaamu nga mukyokoza wali eri but because he showed me is very humble bwe njimirira wali eri nendaba omuntu yenna akwata ku musirikale because I know these gallant officers serve Uganda and they suffer a lot because of us. Kati ono ali ebyobwerere okuva obuto bwe ne kakati ali abbata buli kimu tumugulira sente ali kuza government za bwerere n'engoye ffe tumugulira ne wasula ffe tumugulira tiketi gy'ennyonyi gyatambulirako ffe tumugulira ng'atajja avuma nze omubaka parliament amuyamba okubeerawo nga mpita Dikuula sebo Dikuula bw'aba ebirungi byakola ebyo nange njagala nange bampite nga Dikuula
bwabanga ebirungi ebyo Ddiikula byakola singa obadde ozze n'oŋŋamba nti bano baddiikula olw'okuba tebaleeta masanyalaze mu byalo Baddiikula bayisa budget eteeka eddagala mu ddwaliro neteri ddwaliro lya gavumenti lyosanga mu ddagala bano Baddiikula bagamba nti gavumenti erina emirembe naye ng'abantu bagobwa ku nnyanja bakubwa emiggo bakubwa amasasi ku nnyanja Baddiikula beeyita ababaka ba palamenti naye ng'abantu bali eno wansi basafali nga tewaliwo ene project egenda kuyamba muntu wa wansi gye bateeka mu maanyi n'olabira ddala nti these people are economically empowered awo mba nzikiriza okuba Ddiikula n'ebino ebyokutugira okutukyokoza wali naye sebo nange nkyalinda statement eve wa sipiika wange mu palamenti nange nkyalemeddeko ngamba buli nnaku waliwo obuvubukavubuka bwe balumba oli ne buga bwayitiza mu palamenti eggaali nammwe mukkiriza ddala musalenda linze third arm of government naye okugenda bakakati abantu abali eri tebatunuulira ono kubanga ono ye akola effujjo lye naayitawo n'agenda after all kitaawe bamutya baminista tebasobola kwogera nalebe minisita wa defense luli yasooka to excuse nti bannange siriwo ngenze mu cabinet ne tumubuuza ate depute wo ekibalondesa ne mubo olukalala lw'abaminista abangi bannansi ne basigala nga babasasulira kuba nti ono bw'aba taliiwo n'asobola okukola omulimu naye bwe ndabanga ne bakama banga b'omu palamenti basirise nange munzikirize neerwaneko private nze siri Ddiikula okuggyako abo abasirise nze siri Ddiikula okujjako abo abasirise naye nze muzikirize nerwaneko nze ng'omuntu osanga naye omusajja naye alina reservation ze yasinziddeko okutuyita Ddiikula kati ndabye omu ku bagoberezi be amobilizinga mbu kulumba palamenti ejjuddemu ababbi twabagamba nti ezimu ku nnyingo z'NRM 10 mutero zuula 10 point program z'NRM ze yajja nazo wano mu Uganda kwe kubbe eggwanga lino okulisaanyaawo ati nze nkugamba kati gwe nkugambe naawe oyagala nkuyite Ddiikula ezimu ku 10 point program z'NRM ze yajja nazo 10 kubba ggwanga lino and you cannot do away with that you want it or you don't want it as long as you see these people bagenda kubba eggwanga lino nevvuba libbe mu kyoto ng'era buli w'obalaba kati nze nkugambye emu ku nnyingo ndowooza nnyingo oba yakusatu oba yakuna emu ku 10 point program zaabwe kubba ggwanga lino balireke nga lyerere anti nze mbuuza lwaki nkugambye ate ozinsomera nze manye ezaabwe nze manyi point bava waffe Luweero manyi point program zaabwe ze bakola era ensonga lwaki ffe tetwewuunya okuba nti buli muntu kati bamusengula waali ku ttaka yet you have a government buli muntu bali mu kumusengula ne muyisa eddagala mwenga palamenti ne muyisa ssente zigula eddagala ligende mu malwaliro ga gavumenti nga kikuluma nga teri ddwaliro lya gavumenti lyosobola kusangamu muntu gwe bajjanjaba ne bamuwa eddagala ng'ate era babasindika genda wabweru ne muyisa ssente z'abasirikale bazibawe ogenda okulira nti tebazibawadde owulira sebo kati ennaku ezo beeyamambu abasomesa ba sayansi bagenda kubawa ssente zaabwe bazibawadde nalabye n'aba arts nabo bagenda kuteeka wansi ebikolwa babawadde ultimatum ya myezi 3 ne mubeera mu ggwanga nga temulina governor wa bank of Uganda governor of the central bank for more than 2 years ogenda okulira nti simanyi mbu waliwo ssente ze bawayalinze waziwuliddeko ezo na fense koluli na fense koluli eri nga ababaka bali buli omu mu kasonda reporting ezeeyo obubbi bwa ssente yalina okuba debated by parliament ne wajja special orders nti etwalibwe mu side yeba ebinoonyerezaako obukokolo bwe report y'obubbi bw'omu Bank of Uganda was supposed to be debated to be brought before a committee of parliament and be debated by parliament twafuna anti special instructions zizze nti babitwale mu side genda mu side gye ba dysfunction nzeyo nanga tebagiwa ssente obukokolo bukola ki obukokolo tebusobola kwesalira musango sizaako ne mwami Vincent Sebo Seruko Vincent emulabya ku TikTok live ngambye tuli mu kulaba eno nkwebaza bebale kutuliriza ne mwami Keith Sebo mukulu Kelvin wa Mukono Soap International Learning Center webale kubanga otuliriza Sebo nja kujjako eyo ku lunaku lw'ebbalaza nzije nkulabe ko waliwo ono weekawanda muleke naye era ngambye kati mbadde njagala kugamba in reality eggwanga lino tugenere tunenya mu 7
But do we walk the talk or we pretend? Ngabo bakaba parliament. Ngeba bakaba parliament kubanga atenda mu abalonzo mayinze ntera nnyo kigamba abantu ekibanyiza buli mulonzo ofaanana n'omubaka wo wa parliament. Kubanga omulonzo alondera ddala oyo amufaanana. Abamu balowooza nti okubeera omubaka wa parliament olina kusiiba mu kuziika okubeera mu nnyimbe kati omubaka wa aliteesa ddi nga mukimanyi nti parliament yeriko ekiyeggwanga. Parliament omubaka bw'aba tomulabyeko mu bukiiko olina kuviiramu awo. Naffe nseke ennaku ezo nga ndi mu kakiiko kaffe aka infrastructure. Twagenda mwami Museveni gy'aveera Rwakitula. Gy'agamba gy'aveera Rwakitula. Kati naye sebo chorus yamukola oyo Kaguta Road akoma ku gate ye. Chorus Museveni yamukola owa Kaguta Road akoma ku gate ye awalala bali ku kataka. Era boba olumugenda ne mugamba nti abanyankole bali bulungi sebo ziri munyankole kankubulire. Let me testify on behalf of banyankole. The banyankole are also suffering like other tribes in Uganda. If you want to know the truth, go in Ankola and see. Boyaga etwagende no eyisingiro. Evono ziti kazini minister wa Jeno Museveni lwa Mirama. Okutuuka eyisingire eyo oyite osimanyi kaberebere notuuka eyo Nyamuyanja okutuuka eri amakubo gayo Katonda n'akuvaamu enkuba n'ekusangayo. Twababuulira nti bano badigirira wano Kampala naye nabo babonaabona. Singa ffenna tugatta amaloboozi gaffe irrespective of our tribes, irrespective of our political parties, ne tugamba we want the best for Uganda tusobola okubanga tukifuna. Kati nkuwa ekyokulabirako naye ddala Museveni nga twerimba nga tetumuwaayiriza ffenna ddala babaka ba parliament ng'oli mubaka parliament ng'ova Busoga ddala Museveni abalagayo kyekyenkulaakulana eyo n'ebikaado bye mubadde nabyo nategeddeko ebikaado e Busoga tani ebadde egula emitwalo 12 kati bagisaze egula 9 abalagaki Busoga yalina gye baali bayita the most industrialized city of Uganda kati olwaleero osangayo matongo ne babateekerawo enankana akambusimayi gavumenti ereeta enkulaakulana gw'oliwo enaale mu mutima gwali eyatuuliriza ddala nga tetwerimbye Museveni alambula kyebusoga nawe kyosobola okulaga nti kino kitaddewo kyekijja abasoga mu bwavu kuba ne Busoga nayo njavu waliwo tugira jali eyo ati jali naye abalagaki president yabadde musanyufu naye musanyufu era yabadde musanyufu ne PDM performance mu district y'Eruka ne PDM ekoze general gwenye president ali mukulambula okola performance ya parish development model mu Busoga enteekateeka jaga nti egenda kujja abantu mu bwavu and waliwo a lot of excitement abasoga okulanda no excitement eriruda the excitement will always be there olaba n'enkoko bwe ziba zirwana nazo abantu bakuŋŋaanaawo ne baba ne excitement even ne seggwanga nga zirwana eno population gyolese terina mirimu abavubuka ne bagraduate nga tebalina mirimu bakadde babwe ne batunda ne kubibanja babawerere ate olumala okubawerera ate n'emirimu nagyo gyakugulibwa what a government president PDM egenda kuyambako kujja abantu ebayambako it have been in power for the last 39 years kikyokoledda Busoga sub-region ng'ogyeko okulonda baminisa abakubira mu ngalo ne bakukubira mu ngalo baba twenda okubonaku naye nga baba alinaki aidana ngalonsa teziriimu bulwe tugenda mu kalulu ne baleeta ebipulogulaamu ebiguumaaza abantu tubajja mu bwavu mu baba twenda okubonaku wano naye nga baba talina kyaleese abantu babeeranga ku nnyanja nga bavuba b'ebusoga wabagobayo yakobye abasoga that PDM use it's going to help you get out of poverty like where and create wealth like where you show me the mode of PDM and I stand up nakugambye mugene ne mutukyaza wano fete twogera nnyo nzungu naye tutegeera nasoma byanfuna ne mu Harvard ngenda ngawa buli kintu kibeerako ne modo General Musale yakulira operation Werese creation okimanye ekyo ava wafi wali kapeeka namuwandiikira ebbaluwa nti ne wakubadde oli General nze area member wa parliament bwe muba mwagala okujja abantu mu bwavu mubabuuza abantu boti tubakolere ki era sometime partially succeedinga nga bagaba emmwanyi ndowooza ekyo wakimanyako nga bagaba seedling ne bagamba nti singa bwe muto bwe mukola
obadde okimanyi nti Northern Uganda kati yesinga mu kulima emmwanyi mu Uganda yonna. Northern Uganda weyo program yo OWC. Fwana abeewaffe wano balinda Museveni tuwe ku kasoda ne bannabyabufuzi mbu bakuŋŋaanyiza omuluka gw'egindi baatuwadde ssente buli omu yagenze meka na bbiri ng'omuntu yeeyikwetinga valu ye erimu 2,000 valu ye 2,000 n'abalala balinda Museveni akyale balye ku kanyama. What a country! So kati waliola gwe kuba minister abave Busoga gwe manyi yasobola okuyimirira Museveni n'amubuulya Honorable Namuganza passes ne kuba minister aba abasigaddeyo wali wasobola okugamba Museveni ndi aye baba ng'otwavuwaza ino aye tetubonawo kyotukoleddeko wano. It's true of Jebuli. PDM is here. Like a way created wealth like a way. Kubanga tubadde tugenze nzondabe waffe na Kaseke. Buli wenkubaŋŋaanya olukiiko mbagamba nti mbabuulira bino sibasaba kalulu wabula mbagamba nti andabamu omulamu annonda atandabamu anviireko ddala. Wayokyuliddeko omubaka wa palamenti oba munnabyafuzi kuba kati ebyofuzi gufuuse mulimu akyogera. Kubanze nkubuulira omanye amazima nti eyakwagaliza okuba omwavu asobola okuvuga ebbanga lyonna ly'ayagala ate tasobola kujja mu bwavu. PDM tekoze. Ate ekozeewa. Nange ninza abakulu mu gavumenti mujje mundageko nja kubeetondera nti mbeetondedde mbadde crown. Ojja kukkiriza singa waliwo success stories. Zinga beerawo success stories za PDM nange nja kukkiriza nti mbadde ddiikuula. Nenda bo tebazikulaga osanga omukulembeze eggwanga omulamba ali mu kiyumba kirimu akatekamu wali eri kwe bamwetoololeza olunaku lulamba. Ziza ku mwenda. Omuso alime ebikaado omukako okubeera ne license. Ebyo byetwali agadde ba minister baayo bana abawane NRM abagenda okujja nga bambadde ebinanka bya kyenvu bonna nga bayenvu wadde bye balina okwogerako. Twalina traditional schools zonna zivuddewo intentionally zivuddewo. Kakati oze mu region zino era sebeffe waffe basabye mwami Museveni 7 billions okutereza Nakaseke nga tanajja. Nze ne bwoba totuwadde ssente abantu bagala services. Ne bwoba towadde ssente kuba kati avuka agenda bayita tubawaddeyo emitwalo 5 akabinja kamwe bagenda ogabana buli omu afunako 2,000 oba 1,000 mu abakyala tubawaddeyo akakadde kamu bagenda ottematema buli omu ng'afunako siringi 600 oba siringi 1000. Twetaaga mu malwaliro nga mulimu eddagala. Twetaaga amakubo nga gakolebwa. Twetaaga amasannyalaze nga gatuuka ku bantu nga tegalayisi. I think you're contradicting yourself. Ate ntya omaze ebbanga ddene nnyo oga buli kizibu kyonna ekiri mu ggwanga lino Mwai Museveni nga CEO w'eggwanga lino akivunaanyizibwako ebibi n'ebirungi. Ye agamba bwe ebibi si bibi ebirungi byebibye mu kibiina kye. Ye Museveni agamba nti ebibi si bibye wabula ebirungi byebiki. Nze ntunulidde gwe gogamba byonna bimuvunaanyizibwako. Kati Mwami Museveni nga CEO w'eggwanga akendageeka ngende ndabe enteekateeka ze tuleese oba ziyambye abantu. Ekyo nakyo kyagala. Ekyo kituufu naye okikoze ddi. Ekyo negwe nkubuuza nga munnamawulire yeetengedde wali olabyeyo ekibi Museveni kye yeeteekako nti kino kibi nze nkireese nga ki mpaayo eki nkugambe nti ddala butuufu nange ndiddiikuula mpaayo ekibi Museveni kye yali yeetaddeko kyoyagala. Amajje wano egatta ane mando president yavana bane mutusonyiwe n'ensobi ekituufu basirikale baffe n'ensobi twaza mistake neyeetonda. That is an individualistic problem. Mpaayo ebintu by'eggwanga nti kino yakituukawo nti amakubo mabi mu ggwanga lyonna ne tutuuka okuba tunaze bayita tourism roads mu ggwanga ng'abajja okulambula ebisodde ate balina kuyita Rwanda yeri amakubo amakole. Yagala kubeebaza mwenna mwebala bagobere. Mbadde nkugamba nti tulina ebintu ebitugatta nga bannayuganda regardless. The other day linda kati ni waliwo na angaye kungu ogezaako yadde bakama abo ba NRM gogezaako buta sebo sirina kibiina muganda wange kansala mutyaba kati omuntu okuba n'ekibiina si kibi abamawulire tina kuba na bibiina era sirina ffe wano mu Buganda twagoba ekibiina kye NRM era buli wokyogera sebo twagala okyaza n'amaguzi ne Honorable Mpuuga mpaako ku Mpuuga oyo mpaako nakusaba mu program abantu babiri ndeetaako ne General Muhoozi ndeeteko ne Honorable Mpuuga
njagala tule mu kamera yange ntunudde mu kamera yo nakusaba program ku bantu bano omeba tubate tuliwo begazanya njagala ondeeteko n'Honorable Mpuuga ondeeteko ne General Muhoozi wano obagazaaki anti kyenkugambye bwe mubeere eno bajja ne babalimbalimba njagala mbeere wano mpite nti ono diikuula tandiko fe tukozesa bwongo. I don't abuse you. I tell you the fact. Jeno mkatule wali. Omutuuze wano. Ate wano ali safe nnyo kuba abeera waka. Bana oli member we. Oyagala jeno mkatule wali. Gobere wano. Okolechi. Anti nkugambe tuteese ku by'eggwanga. Ampite Crown oba ampite diikuula nga ndi wano. Ate wano abeera safe kuba na oli member we. Ngaye nti sebo member we atukyazizza n'omuzindalo gwesige tonsibako basajja andi nange nkuteeka ko nkulabe oba naawe kintu okyagala kati naawe mbadde nkugamba so omwana alinda ko njali kwecho so omugambe ki what do you want from the general what do you want from Mathias Mpuuga bagazaaki mu debate nkugambye bwe tubatte tuliwo beeriisa nkuuli I'm imagining nga jena atudde wali bwatunula kudiikuula we bwatunule kudiikuula we mugenti neggo okimanyi nti buli kyoyambadde okuva ku ngatto paka ku mutwe ffe tuggulira diikuula ono yabikuyisiza mu palamenti kino buli kyo ekiri wabwere ekikuuma kyonna nti diikuula ono yakikuyisiza n'omusirikale ffe tusasulira diikuula n'emmundu gy'okozesa Ndiero okimanyi bw'onooba ogenda okuva mu buyinza emmundu zino diikuula zakuyiza togenda nazo ogenda nga we wajja kakati mbadde nkugamba tulina challenges zaffe ezituluma ng'eggwanga nga tetulina kutunuulira bintu birala nnyo for example ennaku zino ntera okuwulira ng'okyaza bagashumba beerwanako nti bo ng'abanyarwanda babasosola but do you think nti issue y'amawanga obudde buno yali baddekola wali olabyeyo omuntu gwe bagoba mu Uganda nti lwakuba munyarwanda naye gwe lwaki ojja oyagala ate okwesukkulumya yes antuliza kyenkugamba juliza kyenkugamba kuba bino tubibagamba mubimanye ojja ogendeko gashumba otero mukyazaano gy'omugambe mu palamenti ya Uganda alinamu ababaka abanyarwanda naye ajja abayiteko wano nti gundi jangu weyogereko nti oli munyarwanda bwali baafunye ekonomu why? There are so many members of parliament in Uganda who are Rwandese, but they cannot associate with Gashumba. Why? No, I don't want to go there. Want to get down Chikubuja and tell Kubawida Wanunga Mubioga. Tebagala kukiriziganya ye. Anti Kyenkugamba yerwaki yali awulidde kwano omuntu gwe bagoba mu Uganda nti lwakuba munyarwanda. Anti baba passport wanga ffe tukimanyi tubeerayo silent tumanyi nti waliwo abantu abajja wano mu Uganda ya part of Uganda naye tukimanyi nti wali ku parliament ya Uganda waliwo amawanga 12 ge gakola Uganda ogamanyi ago temukuulawo nno gate eyo nga nkyogeddeko tugende ku briefly in a minute bannamasaka nga balaze bataddewo embe bataddewo omubedde embeera omubedde king maker yani kundi nawe don't misuse words king maker kugenda kuyita musomesa wa kisomesa muyita fasa omubedde yani according to who ebyo bye mugendeyo mu Piero yune mulimbo ono omukulumbu mubedde naye n'atandika okutuyita badiikuula n'atandika n'okugamba ajja kujja tuwambire mu parliament gwokimanyi nti oyo tusobola okumuyita mu parliament naye ne tumugamba amajego gasigale ebweru naye ne olwaleero seewuunya ayinza n'okuyingira amajege ekika kya parliament kyentuulamu ennaku buuza sebo naye toddamu kutugamba mbu omubedde ani kale radio for hello Wanje? Sebo. Sebo. Ono Kasali Jafari Sebo. Yes, mugana. Ogero kuweereza Honorable Rutamaguzi Sebo nkulamusizza. Tyo Sebo. Kakati mukulu Rutamaguzi yenze Kasali Jafari ze ndiwe Kalungu wa Honorable Sewungu. Ngende mu Kalungu East naye olaba olaba General Muhoozi okwogera ensonga Honorable Rutamaguzi. Akimanyi olina akantu akagera kamukotera okugamba nti akaana akewaka bwe kabeere waka kalina abantu bekalengera nga basooba ekiro emisana kyobola nga kabasanguza kati okuyita abantu abamuddiikuula kubanga nange mu baparlamentarians nina abamu bengamba nti nedda ono siddiikuula ono asobola okuyimirirawo ku nsonga ze nga ki ng'omuntu kati General Muhoozi ku nsonga eyo mutuufu ku bantu abamu abali nyondogu saasira kati kabede hello mukadde wange we bali okuweereza eggwanga obufunze nnyo ndugu amanya nze nnyombi nga ndi Lubaga
kakati mukadde wange Lutamaguzi nkulamusiza munywanyi nkwebaza okuweereza abantu b'e Nakaseke n'eggwanga awamu naye nakusaba ekintu kino lwakuba wakigaana mukadde wange jangu mwenaalemu bakuwa minisita abale nnyo sebo babale ndugu halo sebo yebaleko sebo obufunze ddala ono musiro bati ekimpengo sebo webale tuweereza amazzi asimpuga oyo mufunya agerere ddala halo Twani kungu sebo webale kuweereza obufunze nnyo bannange ndabira ona lebo Lutamaguzi naye ono Dickson Yemaya engamba hona lebo nti generali agamba baddiikuula abo butuufu olaba bamemba ba palamenti nga bakibogwe olaba nga bakola katema mu palamenti ensonga lwaki bayita ddiikuula kitegerekesa ndugu halo omukulu sebo mutabo bali kuweereza munywanyi kensi 10 amanya n'eddoboozi sakala vibe ye taata omusajja nnyo okuwuliza mwami Lutamaguzi honorable taata we bali kuweereza ggwanga wamu n'Obuganda eryaggala ensonga z'okwasizaako kannabwala z'amaanyi nnyo nnyini ddala singa ababaka be tulina byalo byaffe gye tuwangaalira nga balinga nga Lutamaguzi abale nnyo halo Adam Kungu dakiika seconds 10 sebo wasizote sebo bulungi sebo kwe tuli ku radio FFS tuwuliriza programu zonna tuziwuliriza ensonga zonna ze bayisaawo zonna tuziwulira abale nnyo sebo halo seconds 10 mwebale kuweereza basebo sebo yampita Emmanuel ngasinzidde wano Lugazi Busaabaga Lutamaguzi nze musiime nnyo kubanga ddala ye bali eri ddala baddiikula bennyini ba honorable banna bali mu palamenti era ye musajja avuddeyo n'ateesa ensonga erimu omukama ate era ye bamwawe abale nnyo sebo halo radio 4 the seconds 10 Barugara David ndi wano ebuziga mbeebaza mwebale tuweereza ne honorable yebale obuteeri antama abale nnyo sebo seconds 10 halo seconds 10 kungu mwebale kutuweereza bambi sebo mbadde ngamba nti nteesa kuba Lutamaguzi kyekyagambye ngo baddiikuula sebo gwani oresinzidewa nze bampita Lutagomwa nsinzidde wano nkyengera kati abaddiikuula mu buzibu yagambye bw'obwo ng'owagamba ngo ayagala kugamba Salimu Sarebwe bajja kukola ebijaguzo eri ewabo Bombo ng'ate ng'ajja kukola olugu nga bakolera oluguudo lwaki tayita mu palamenti sasa sigenda kwongerako ono tusibule tugenda mawulire shivan au mauna atugoba tuli mu njagala kwebaza nga batugoba ddala ng'obeera Busoga NRM ekkoledde ki nga n'ensonga y'ebikaado baganya ogikoonako babagoba ku Nnanda abasoga abaali bakola emirimu gyabwe kati nono omukulu asembayo mugamba okujja okwogera wano ku radio tekitegeeza nti mu parliament sebo sobola kwogera lwaki ogamba General Salo Bakabira nti banne mutukolera enguudo lwaki tojogera wali mu parliament kakati lwaki bye mufulumya ku mawulire tebabirindira ku parliament nze Adam kati nedda ndege sebo mbadde maliriza umwe kubanga ffe tumanya nti abawuliriza ne mubawuliriza abaffe ne mubamuddiikuula nga alowooza nti buli kimoli na kukitwala wali ku floor ya parliament ekibeezaawo radio ekibeezaawo empapula z'amawulire nazo bazita fourth estate sebo bulira abo nkusomesa ekintu okyogerako mu parliament ku radio mu mpapula z'amawulire ne ku ground n'ekyensembyayo kino nkikubira abantu baffe omulanga nga bagenda mawulire tukubiriza abantu baffe okugenda okwekebera ku nkalala z'abalonzi naddala abantu baffe ab'e Nakaseke Kaasa Ngombe yonna mugende mwekebere ku nkalala z'abalonzi tusaba ne gavumenti ebawe obulango ekitongole kino electoral commission muleete obulango wano ku radio 4 eso ne 7 basobola okubiriza abantu okugenda okwekebera ku nkalala z'abalonzi tebajja kubakolera mulimu ku bulungi bwansi tubeebaza nnyo mwenna ababadde batuuliriza abantu baffe mugende mukole naye mutandike okulonda ku babaka ba parliament nga si bakiise wabula they are members of parliament nga bubukiiko batuula ne ku ground bajja nga ne bwe bali presentation ng'ebintu mubiraba ku ground nga bijja kubanga byonna biva mu parliament wangaala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda